okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa, neeyongera obbabuuzaako enkya eno eya leero. Njagala okwebaza buli omu akedde n'ossaako n'otumbula 3ABN mu ddiiro lyo. Njagala okwebaza tikyokola kya ttendo. Ow'omukwano nkubuuzaako nti wasuze otya? Njagala okwebaza olw'okwekuumira ku program ensulo ey'enkya. Njagala okwebaza n'abo abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube, Aventu Media. Mukama abawa omukisa. Enkya eno eya leero akubuuzaako si mulala, ye Mbabazi Joy okuva mu The Divine Lord's Choir Wakiso Namusere. Njagala okwebaza olw'okutugobereranga buli lunaku, buli nkya, buli ssaawa bwe ziti, n'oba ng'otudde mu ddiiro lyo olw'okuwuliriza obubaka bwe buti, ne weerekereza otulooto, ne weerekereza ebyo byonna by'okeera okukola, buno obudde n'obuwaayo okubaako ky'ogabana mu bigambo ebizaamu essuubi ewaawo eby'omwoyo. Mukama akunjagalire. Kaakano nga tugenda mu ky'okuyiga ekyenkya eno eya leero, nsaba ebirowoozo byo biteekateekebwe ng'owuliriza obubaka obuli mu luyimba olw'ennamba ey'147 lugamba nti fuga obulamu bwange. Yo
ekyokuyiga ekyolwaleero nkyeno eyaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Ekisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Katusaba. N'enkyeno eyaleero Mukama tukomyewo ng'abaana ab'endeemu. Kkiriza leero otwanirize obeeko by'otuyigiriza okuyita mu byawandiikibwa byo. Katonda waffe otuluŋŋamye, Mwoyo Omutukuvu akale abeewo tuyigiriza wamu n'otuluŋŋamya mu ebyo. Tukulembere buli omu mu ekyokuyiga wamu n'okubiteeka mu nkola. Kubanga bwe tuyiga ne tutakola tekirina kye kigasa. Tusaasire nno otuwenga okuteeka mu nkola mu ebyo bye tuba tuyinza. Tusabe awamu n'okwebaza nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga ekyolwaleero tugambe kiriko omutwe ogugamba nti ekisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Olunnyi lw'okujjukira tugenda dusanga mu kitabo kya Zekkaliya essula 3 olunnyi olwokubiri. Agamba nti Mukama n'agamba Setaani nti Mukama akunenye ggwe Setaani. Weewaawo Mukama eyeerobozezza Yerusaalemi akunenye. Oyo si kisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Basebo ne bannyabo, Joshua yaayitibwa ekisiriiza Setaani gw'ayagala okunenya. Basebo ne bannyabo, buli agenda eri Kristo aba akwakkuliddwa mu muliro ogw'ensi eno. Bw'ofuna omukisa n'ofuna okusonyiyibwa okuva eri Kristo singa oba weenenyezza, oba kisiriiza ekikwakkulibbwa mu muliro. Joshua wano Setaani gw'agamba ng'ayagala munenya. Basebo ne bannyabo, tuli mu nsi ejjudde ekibi eyayonooneka edda, erindiridde omuliro n'okuzikirizibwa. Bw'ofuna omukisa n'ofuna chance Mukama n'akukwakkula, oba kisiriiza. Mukama kyayogerako wano mu Zekkaliya nti Setaani, Mukama n'agamba Setaani nti Mukama akunenye ggwe Setaani. Weewaawo Mukama eyeerobozezza Yerusaalemi akunenye. Oyo si kisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Ffenna basebo ne bannyabo abawangula ekibi tuli bisiriiza ebikwakkulibwa mu muliro, olw'okubanga ensi yakolimirwa n'okuva mu kibi kuwaguza. Okusalawo oleka ekibi kuba kwerekereza kunene. Ensonga lwaki agamba tuli bisiriiza ebikwakkulibwa mu muliro. Era abaliwangula ekibi ku nkomerero, abo bali bafubye okulaba ng'obulamu babukwasa Kristo, basebo ne bannyabo, be bagenda okufuna obulokozi. Abo mu Zekkaliya bayogerako ng'ebisiriiza ebikwakkulibwa mu muliro. Agamba nti Jesus Ubieta yali mujjumbize
mu bavubuka ba socialist yayingizibwa mu magye nga Republican era teyalega ku buwanguzi mu lutalo olw'omunda mu Spain. Olutalo bwe lwaggwa baamukwata ne bamutwala mu kkomera. Mu kiseera ekyo yalina emyaka 18 gyokka. Oluvannyuma lw'okumala emyaka egiwerako mu makomera ag'enjawulo mu Spain, yasalirwa omusango gw'okufa mu kkomera ly'e Bilbao. Buli nkya ekibinja ky'abajaasi nga kiduumirwa omukungu kyayitanga mu makomera era nga bayita abasibe abamu abatajja kudda. Naye nga buli kiseera bayita ku kaduukulu gye baasibira Obieto. Ddi naye lwe balimuyita bw'abuuza. Era n'olunaku olwo lulituuka mu nsala ey'omusango ey'ekimpatiira baamubuuza oba alina ky'ayagala okwogera, naye n'abaddamu nti emikono gye tegiyiwanga ku musaayi. Yali musocialist kubanga yali assa ekitiibwa mu mpisa z'endowooza ey'ebyobufuzi. Oluvannyuma Faaza omu n'amugamba nti yali ayagala okuwuliriza okwatula kwe nga tannafa. Kyokka Obieto n'agaana kubanga endowooza ye yali nnyonjo ate era kubanga yali simukkiriza. Omujesuiti yamuggya mu kibinja n'amugamba nti sigala mu kisenge ekyo, nze naawe twetaaga okwogera, nja kukumatiza nga tonnafa. Teyamanya lwaki Faaza Vilarino teyaddayo. Yali azudde mu ye omusajja omwesimbu ow'amazima era omwesigwa atasaanidde kufa. Kibuuzo: yali azudde mu ye omusajja omwesimbu ow'amazima era omwesigwa atasaanidde kufa? Oba yalina amalala ga bakabona alumizibwa atayinza kugumiikiriza kuwakanya oyo eyawawaabirwa, wadde nga oluvannyuma yamwerabira? Katonda ye yamanyi. Ekituufu kiri nti okusinziira ku bantu bye boogera, gavumenti ya General Francisco yawanga ekisonyiwo eri abasibe ab'ebyobufuzi abaasaliddwa ogw'okufa ennaku 2 oba 3 oluvannyuma lw'okusalirwa omusango. Naye ku Obieto Basson ekisonyiwo kyamuweebwa obulamu. Basebo ne bannyabo, nga bwe nagambye mu kitabo lunyiriri luno lwe tuggyeemu ekyokuyiga nti buli agenda eri Kristo si byangu, aba akwakuliddwa mu muliro ogw'ensi eno. Ensi gye tulimu erimu ebisoomooza bingi. Tulaba ono omuvubuka wakati mu kuwagaanya
nga baatuuka n'okusala omusango gw'ekimpatiira nga bamubuuza oba alina ky'ayagala okwogera. Naye n'abaddamu nti emikono gye tegiyiwanga ku musaayi. Basebo ne bannyabo, ensi gye tutambuliramu bwetyo bwefaanana. Oluusi batusibako emisango gye tutamanyi. Oluusi batuwaayiriza. Sinakindi ne babuzaawo bannaffe. N'ebyo byonna ku nkomerero abali babawangudde, ababasazeewo, abo Katonda baayita ebisiriizi ebikwakuddwa mu muliro. Ensi gye tulimu erindiridde okusaanyizibwawo Setaani ne bamalayika be. Olw'ekyo bwe tuba nga tukyalina akalembereza ng'okyalina w'osabira, okyalina we weebaliza Katonda, okyalina ky'olya, okyalina ky'oyambala, okyalina maama wo, kitaawo, ab'eŋŋanda zo bakyaliwo. Basebo ne bannyabo, weebaze Katonda kubanga agamba ffe abali babawangudde ekibi nga obulamu buno obw'ensi bukomye, tuli babisiriizi ebyo ebikwakuddwa mu muliro. Ng'omwami ono oba omuvubuka bwe yafuna ekisonyiwo ekyamuweebwa mu bulamu bwe kye yali tasuubira, naye olw'okubonyaabonyezebwa kwe yayitamu ne bamuteekako n'omusango, naye bagala okwebaza Katonda nti yakozesa amazima, nti emikono gye tegiyiwangako ku musaayi. Basebo ne bannyabo, ensi ng'ekyuka tetulina kukyuka nayo. Agamba nti ebyo bye bitanulanga okubaawo muyimusanga amaaso gammwe. Okubeerawo kwammwe kuli mu ggulu. Basebo ne bannyabo, ensi si nsonga ekutaddeko biwundu byenkanaki, si nsonga obonyaabonye kyenkanaki, naye agambye abali babawangudde ku nkomerero, abo Katonda baayita ebisiriizi ebikwakuddwa mu muliro, kubanga tuli batuwaddeyo omuwendo. Okuva mu kibi si kulya mmere, tukiyita kyakusaaga, nti okuleka ekibi ova mu bbanga n'ogamba nkirese, wabula kyetaagisa okubaako by'oleka ne bye weesonyiwa mu bulamu n'ogamba nti ekyo nedda, ku lwa Katonda ekyo nedda. Abo Katonda baayogerako nti abo bali babawaddeyo obudde bwabwe ne beefiiriza ebyabwe, ne bagamba ku lwa Katonda kino kankireke. Abo Katonda baayogerako ebisiriizi ebikwakulibwa mu muliro. Basebo ne bannyabo, newankubadde ng'oyinza obutakitegeera essaawa zino, naye okubonaabonaako si kwa bwereere. Okubonaabonaako si kwa bwereere, basebo ne bannyabo. Kkiriza otambule ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Newankubadde ng'ensi eyinza okusibako emisango gy'otamanyi, emijweteke, yimirira ku mazima ne Katonda anaakulwanira. Yimirira ku ekyo ekituufu ky'omanyi, ky'otegeera nti kye kituufu, ne Katonda anaayimirira wamu naawe. Sifuddeeyo. Oyinza okuba ng'olina by'onoonya mu bulamu n'ogamba kino naakifuna ntya,
bwe mba sirimbye. Omuvubuka ono nkubamu akafaananyi singa yakkiriza nti yayiwa omusaayi, kubanga baali bamutaddeko omusango akkirize. Ne basebo ne bannyaba, amazima kintu kikulu mu bulamu bw'omuntu. Amazima kintu kikulu mu bulamu bw'omuntu. Omwagalwa, kyenva nsaba okkirize mu byonna by'okola, kulembeza amazima. Newankubadde embeera ayinza okuba nga tekuganya, kubanga olina bye weetaaga mu bulamu. Weetaaga biyinza okuba byanfuna, kiyinza okuba kyonna kyonna ky'oyagala mu bulamu, naye nga amagezi g'olina, ekkubo liri limu lya kulimba, kujweteka abantu misango gye batalina, n'okusingisa abantu emisango. Mukama tabisanyukira. Kyenva neegayirira okkirize, olwane nga bwe kisoboka, obeeko w'otuuka mu by'omwoyo oba mu nsonga zino ez'ebyobulokozi, kubanga agambye nti obuwanguzi tebuva mu bbanga ne bugwa, wabula bwetaagisa naawe okubaako ky'oteekamu amaanyi, weewaawo ebiseera n'okusaba n'okwewaayo okwa bulijjo, okwa buli kiseera, okusobola okuva mu kibi ekyo, okusobola okuyimirira ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Yeeyongerayo n'agamba nti abakulu b'ekkomera baawalirizibwa okumuleka. Weewaawo, nga wayise emyaka Obieta yafuna omukwano. Obieta yafuna omukwano n'omu ku Baadventisiti era n'abatizibwa. Amiina. Katonda waffe mweteefuteefu. Mu mbeera yonna yonna gye yayitamu, Katonda yali naye. Era n'okununulibwa kwe n'ekisonyiwo ekyamuweebwa ate kyaleeta abamu mu kkanisa, wamu n'ab'enju ye bonna ne babatizibwa. Ekyo kizzaamu amaanyi nti ebintu by'okola oyinza obbiraba nga ebitagasa, naye nga mu kaseera mpawe kaaga Mukama agenda kuvuba emyoyo gy'otasuubira. Tulaba nga famire yonna yakyuka. Famire yonna yakyuka. Agamba nti omwana ono yatuuka, oba omuvubuka ono, n'abeera omubuulizi w'enjiri ey'ebitabo okumala emyaka egyo gyonna. Baababatiza nga Aprili 1969. Yannyumiza ku bulamu nga bwe bwalimu omukono gwa Katonda, ne bwe yali ng'omubuulizi w'enjiri ey'ebitabo. Setaani yali asalidde omusajja ono ogw'okufa abeere omu ku basaanyizibwawo ab'ebyobufuzi mu lutalo lwa Spain olw'omunda.
naye Katonda n'amusonyiwa era n'amuddiza eddembe lye. Amiina. Naffe tuyinza okuba nga ly'ekkubo lye tulimu, nga y'embeera gye tulimu. Omulabe ng'akufunzizza awantu w'otayinza kuva, weebuuza nnyinza kuvaawo ntya, mpitewo ntya. Ne bassebo ne bannyabo okuyita mu kusaba n'okwewaayo okw'olutatadde, bassebo ne bannyabo Katonda yanukula essaala. Katonda addamu abantu be. Katonda yanukula essaala n'okusinga nga ggwe bw'olowooza. Okufaananako n'ono omuvubuka eyaleeta bangi eri Kristo. Abantu embeera n'ebikolwa byaffe oluusi bitukulembera nga tuyita mu makuba ag'okuzikirizibwa n'okufa. Naye agambye waliwo Katonda mu ggulu asobola okukyusa buli kimu n'okutusumulula okuva mu muliro ogutasobola kuwoneka. Nsaba mukwano gwange leero weebaze Katonda olw'ekisa kyakutaddeko mu bulamu bwo, kubanga akyakubeera n'essaawa eno eya leero. Nsaba ebigambo ebyo bikole amakulu mu bulamu bwo. Mukama akuwe omukisa. Katusabe. Osiimye ne leero tubeeko bye tugabana, si lwakuba nti ffe tuli balungi, naye lwa kisa kyo nakwagala ffe okulaba nga tubaako bye tugabana mu maaso go. Kkiriza ne leero tujje mu maaso go olw'ebyo bye tuyize, kkiriza tubiteeke mu nkola. Abagenda okubaako bye bakola bakulembere. Nkyeno eya leero omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gukulembere buli omu. Byonna bye bagenda okukola kabalabe omukisa. Obulungi bwo n'ekisa kyo leka byeyongere okubeera awamu naffe. Tukulembere. Kristo otunywese. Otusabye awamu n'okwebaza, byonna nga tubiyisa mu mwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.